Ita mu kusoomozebwa ng'obulidde okwogerako naye waakiri omutima gukakkane. Tofiira mu nju nga weebuuza n'akyogerako naani ng'ebizibu bikuyinze. Va mu banaagamba batya kubanga si ebali mu mutima gwo. Bw'olifa toliddamu kukyogerako era tolifuna mukisa gukyogerako wabula okuleka abaana bo nga babonaabona. Nkubiranga bataata mama yangabye bw'ate simanyi taata wa Kulisi nange taata wange ate yakabiŋŋamba tata jangu ontime. Yangwa tusale amagezi kati omukyala oba omwami save a soul taasa omwoyo ne Queen Mother naawe ali eyo ng'osobola okuyamba ku bantu bano tweyanzizza. Omutima bwe bulamu, amaka ly'eggwanga. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwalero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino n'enkusembera edduwa n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa hajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano hajimiti nga banyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereze ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangeba ku namba 0752 Bo enali eyo ng'olina ebizibu hajimiti ye hajimiti yagenda okuba nti awonya kyonna ekikuluma ensonga za mirimu ensonga za maka ensonga za bulwadde agenda kubanga azikuwonya mwana wattu osobola kubanga omufunako ku namba z'essimu z'olabaawo nabanga akuwonya ebizibu byo mwana wattu ajjanjabira mu ddiini tagenda kuwa kintu kigenda kwesittaza tagenda kuwa kintu kigenda kumalako mirembe wabula okusomera edduwa n'okujjanjabisa amazzi bye bintu byayitamu n'olw'ensonga eno nyaku hajimiti agenda okuba nti akuwonya ekizibu ekyo ekikutuulidde. Olindiridde program Save a Soul taasa omwoyo era ng'olinange Maishara mu Queen Mother mami w'abalongi senga w'abangi lujegere second last born wa mama inna lillahi wa inna lillahi rajiuna mama joli mukama akuwa ekyumulo ekyemirembe akugazize kabuliyo sina kyensobola kuwa okuleka okusabira ng'obusabizi buli kaseera. Program ya Save a Soul kyewuunyisa ate nga kituufu twali tugitandika basinga bagamba abakazi basinga okuba n'ebizibu ebingi abakyala bagenda kugwera mu programu eyo kyewuunyisa nakashutinga shows eziwerera ddala 17 naye abasingamu baami in fact abakyala tuzaniramu babiri kitegeeza ki kitegeeza nti enjuyi zombi ziba n'ebiziruma omuntu yenna aba n'ebimuluma yensonga ki programu yaffe eno Save a Soul yavaayo okuba nti ejja ekkakkanya emitima gy'abantu ewumbawumba emitima gy'abantu emitima gireme okumenyeka. Programu yaffe eno ebeerawo buli lwa 6 ku ssaawa emu ey'ekiro ku Star TV emunyenye y'eggwanga era ne ku YouTube osobola okubanga otufuna mwana wattu n'osobola okujja n'olaba engeri gy'osobola okuba nti owumbibwa omutima oba n'oweebwa amagezi oba obuyambi oba omutima gwo okukkakkana nkukakasa wonoovera ku sheeno olina okubanga olina ky'ogifunyemu oba ozze n'ebizibu 10 lwaki tujja kulwana tukkakkanyeeko 8 tulabe nti nno tutaasa obulamu bwo nga bwe kiri Star TV munyenye y'eggwanga era nga TV ya ggwanga yensonga lwaki twasalawo tulumirirwe omuntu wa bulijjo omuntu wa wansi n'omuntu wa waggulu kuba ebizibu tebimanyi nti ono ayina toba ono tayina ekizibu nga kyazze ffenna kitukoseza wamu naye nga tonnaba kukutuka bagambe gundi yafiiridde mu buliri bagambe gundi yafunye depression dduka bunnambiro ojje tulabe nga tusala amagezi era ng'osobola tufuna ku namba z'essimu z'olaba wansi awo. Era ng'olunaku olwaleero tukyazizza mwami Seguya Muhamad ng'omwami ono wa myaka 36 alina ekizibu kye ekimusuza nga teyeebase ekizibu ekyo kya taata
taata yamwegaana ate nga taata akyali mulamu ekyembi nti maama yafa naye yaleka eno gyakulidde nga gyakuza atya nga yamuleka ewaabwe nga gyali naye embeera awo ng'emboozi wogenda okugiwulira agenda kubanga tunnyonnyola ajja atya okubanga awezezza emyaka egyo gyonna nga taata aganye okukkiriza nti nno ddala yamuzaala era nga ku kitono kyambuuliddeko kyasabye taasa omwoyo emuyambeko kyekyokukola DNA taata ono tujja kumufuna tulabe nga tukola DNA tuba ku program Save So taasa omwoyo ngenda kubanga nkomawo n'omwami ono tulabe nti tumuyamba kankomewo. Queen Mother, save a soul. Nesimye okuba nti obedde welindiridde era nga mu kiseera kino nga bwe nkusuubiza nti ngenda kuleeta mwami Seguya Muhamad ayina obulumi ku mutima ayagala ataasibwe omwoyo gwe nga puroguramu weegamba nti taasa omwoyo era nga tuli naye agenda kubanga atunnyonnyola olugendo luno lwatandika lutya yamanya ddi nti taata ono amwegaanye era lwakyasazeewo okuddukira ku Save a Soul taasa omwoyo tugende mu maaso naye abeere nga atunnyonnyola bulungi nnyo naawe omanye ekituufu oba ddala omuntu ono asaanidde okuyambibwa. Osobola okutufuna ku nnamba zino. Kiseera kino mwami Seguya ogenda kutweyanjulirako amannya go obuzaale bwo gy'ova era wajja otya okumanya ensonga zino ezikuleese wano olwaleero. Amannya gange nze Seguya Muhamad nzize wano okwekubira omulanga nga okutandika kwange okutegeera nga taata wange neegaanye nakulira wajjajja wange azaala taata wange nze okutandika okutegeera nga ndi wajjajja azaala taata wange naye nga kugamba mbeerawo ninga abeerawo mbubba jjajja taata bwajja nze bebeera mukunkweka osegeera nga mbeera neekwese taata namala kugenda nensooka jjajja oba nzigulira oba mu kisenge gye mba ndi nensooka nzira mu lujja kati nenkula nga nze maama andesaawo andeese ku kika naye nga taata talina bwandabirako nti oba taata nti yanzaala naye nga tanfaako wabula jjajja yekka nga yalinga mpembejja ng'omuzzukulu naye waliwo amateeka ge yateekawo nga ye taata n'agamba siggondaga wabula nze taata nze nnyina okukulaga omwana ne jjajja ye n'agamba nti omwana kabeere ki kabeere wano bw'oliba weekubyemu ng'otandise oba okutuuka mu myaka egitegeera ng'omuntu omukulu olituuza oba tulituula famire ne tuteesa ne tulaba oba ekyetaagisa okukolera omwana ensonga ne tuzituulamu naye jjajja ensonga baazituulamu ne zirema ne maama nga ntuuza okutegeera nga nze nti waliwo obukuubagana maama ne taata nti nze agamba siriwe ate nga maama yanyanjulayo nti eriki oyo taata we yakuzaala ne tutuula ne bigaana kati ntandise okugenda nga neetegereza era nembeera mu bukuubagana oba wabadde ekiba ekibaddeyo mu kyalo oba kufiirwanga oba kukola ki mbeera mu kunyigizibwa bwe ŋŋendayo mubanga yekweka obwekwesi ate nga natuuka mu myaka egyesalirawo nga nze ne abantu benzize nkolagana nabo nga nze mu kibuga okolagana nti nkolagana mugagga gundi najja nga ye anteekako olukuunya oyo omwana tokolagana naye oyo muyaaye oyo ajja kukubba oyo ajja kuta n'atuuka n'okuteeka omukuumi ewuwe nti nze nja kukola ki nja kumuleetera obuzibu ogenda ewuwe nannemesa ne mbaganda be benjize nkolagana nabangu abaagala okunkwata ku mukono okunsembeza n'abeera nga nabo takolagana nabo abalabanga abalabe mbola okuba nze nkolagana nabo ate nga bo bakimanyi naye ye alaga nti ye takikola ki takitegeera kati kwe kujja okutandika okubeera nga buli muntu gwe nkolagana naye amufuula omulabe gyendi oyo mubbi oyo ajja kutta oyo ajja kukola bwakityo kati ebintu ng'ebyo byebimu ebinjagala okubeera nga mfuna ekituufu. Mwami Seguya ogambye watandika ng'oli bajjajja okubeera wa jjajja eno wagenda okutegeera ng'omwana ng'oli wa jjajja ani abadde akuweerera ng'oli wa jjajja taata oyo gambe balinga bakukweka buli lwabangazze mu kumuleeta wano eno jjajja ekitegeeza yakubira ku taata essimu n'amugamba nti bandeetedde omwana yaliwo kati n'abanga ng'okuze babigamba nti taata yabagamba nti omwana oyo temubeera naye oba ekirala nti taata ono gambye agenda akugaanagaana abantu
benkolagana nabo abatuukirira gwe yagambako nti no taata yakutuukirirako gwe nga gwe nagamba sinze nkuzaala va wandekera okolagana n'abantu bange tatuukirira nze abula abantu ateekawo defense mu bantu bemba nkolagana nabo ye taata wali oyogeddeko ko naye nga taata twagala otulambulirire ti taata yajjako n'atusisinkana oba nansisinkana n'angamba ebigambo weebiti oba yampa n'ensonga nti sinze nkuzaala bakunsibako oba nakukyawa olw'ensonga bweti tuba twagala omuntu oyo amanye ekituufu lwaki taata akulinako omutima omubi jjajja okunkwekanga walingawo ensonga emu enkwesa nti olw'okuba maama mukundeeta mu butonzi kye saamanya wabula nkitegedde nga nkuze nga bankweka kuba naliwo maama yandeeta ndi muto nga sinaakutuuka kutegeera nti oba kino kibi oba kino kirungi naye mukundeeta maama bo balina bye baayogera ne jjajja ne ssenga ne bakubira era ku sitole ezo nga nziwulira nga ntandise okutegeera ne bakubira taata n'agamba nti aa nze siina mwana simuzaala oyo si mwana wange ssenga ye n'ayimya ku magulu ga abiri ne jjajja ku sitole gye nawulira nga ntandise okutegeera n'agamba omwana abeere wano kuba omwana waffe ssenga ne jjajja nti ekinaabanga kigize ffe tujja kukola ki tujja kubeerawo era ssenga n'agezaako okubeerawo ne jjajja ssenga teyampeererako jjajja yagezaako okutetenkanya ne maama wange mu mbeera ey'ekyalo nga bw'ogimanyi nga yatenkanya nampeererako ndowooza ttaamu ng'emu Masaka kyakamunya kiri mu ssaza ly'e Butenga madamu wambuuza ekibuuzo nti taata yantuukirirako oba okuŋŋamba kyankyaya oba ekiŋŋaanya nti oba nsonga bweti tantuukirirangako okuggyako atuma abantu benjja nkolagana nabo batuma oyo saagala kukolagana naye oyo omwana simuzaala simuyo omwana mubi oyo omwana mubbi kati bwe twatuulako twalinga akutuulako okwogera ku mulundi gwange gwasooka okwogerako naye twajja nendeeta maama wange ntandise okunyigirizibwa okususe nga ate nkula nga ndaba bwe biyinza okubeerawo nyinza okusigala mu bbanga kuba maama yandeeta ndi muto nga sinaakumanya kiriwo naye kati ntandise okulaba ekiriwo n'okwetegereza n'okuwulira sitole nendeeta maama we Kampala ne tutuulako mu kifo ekimu kyali kyakulubiri awo nga ne bataata kwe bali abamu era n'alemu okuteeseganya obulungi aga tugende ewa taatawo ennyini eri muto wange gye tuba tutuula bwe twatuula kati nze nali muto nga sobola kwogera ng'omwana era mu kutuula nze naliwo nga mpuliriza ne bamubuuza ebibuuzo bassenga ne bataata abato nti ono omwana omumanyi nti omwana simumanyi naye ate oli mukyala wange mumanyi yensonga gye yabawa kwegamba ate n'ateekawo n'embeera naga nti tujja kuddamu tutuule nze nnyina kyenja okuwa omwana mu biseera ebyo twatuulira kati ebiseera ebyo ate maama teyawangaalawo mu biseera bye twatulizeemu okukola ki okuddamu okusisinkana mama wange n'alwala n'afa Queen Mother, save us all. ne mu kufa kwa maama ne mukubira essimu naye bwe namukubira essimu n'agikwata abuuza wani ne mugamba nze mutabani wo Seguya Muhamad naye maama afa akoze eki afudde n'agamba nakyo ekizibu nkoze eki nkiwonye bwe yakiteekawo bw'atyo kati nenkubira ne ku bataata abalala abamu tebaaliwo abalala baali bagenze Dubai ne saafuna kuyambibwa kwonna kwaliwo nga n'abafamire abamumanyi mu kufa kwa maama mu bafamire bonnyini saafunako kuyambibwa abula ate mba emikwano mbanywanyi be bamu kubanziruukirira ne bampa n'akasente akantwala okugenda okuziika maama wange ne mba famire bonna nga batya omuntu omu ti agikaana amanya tuze ne tuziika tegeeza ffe tugenda kubeera balabe gyali era mba famire tebanziruukirira n'omu nga mbataata mbassenga bonna nga batya haji okunziruukirira nti katugende tuyambeko omwana tumukolereko kino tewali akugjako ab'emikwano bwe nali nkolera be banziruukirira ne bampa akasente abamu ne bajja ne banziikirako okufa kwa maama. Mwami Seguya ogambye nti wafiirwa maama taata yagamba nti ekyo kizibu nakyo nkiwonye ekyo kirabika ng'ekiwanvuko oba okukirambulula ennyo omulabi wange omulungi taata ono yali awonye eki nti eno eŋŋombe egamba nti nnyoko waafa naye ate yeba egatta bugasi kuba agamba nnyoko waafa ajja kulese wabeera ki kyekibeera ekika kyo taata ono yali ategeeza ki era mu kaseera kano tujja kubanga tujja kunoonyako ku taata gwewedde tujja munoonyako tujja kunoonyako ku ssenga ne ku baganda ba maama bagole
tulambulirako kuba tulabye nga mu kuva ku ntandikwa senga mwali ne bamama bakola ki bakimanyiiko ekimiti maama yafa ne tujja funa kubaki kwa maama abalala. Haji ogenje olugamba nti Haji bamutya nnyo mu family, buli omu yatenda okujja okuzikirako olwa taata ono. Taata mu family tugambe nti ye muzito ennyo nti yawaniridde abantu nti ko nayogera taata ajja kunyuma kasukali nayogera baba nandaba nti njogedde ku mwana oyo ajja ganda okumpererera omwana. Lwaki taata olowooza bamutya nnyo? Madama mbuuza ekibuuzo nti mbiseera ebyo taata lwaki Haji bamutyanga nnyo. Ebiseera ebyo ye yali kale kugamba alinga abasukulumyeko mbaganda babo bataata babo basenga nga bamutyo olw'ensonga ezimu nti yabasukulumyeko nti bwaba nawulira nti ono mwanyina yakoze kino ng'ate Haji yalinga aliwo ngo ku saidi yaabwe alinga alaga nti yabanga ababeereddewo kwe kumutiisa ekigambo ng'ekyo nti tewali muntu asobola kunzirukirira abafamily olwokuba nti Haji yabasukulumyeko. Naye kati ebiseera bino si yabasukulumyeko, kati bonna basobola okuteesa nga bo. Naye ng'okuteesa okwogamba nsigamba nti genda kuteeseza wa muntu omu nga ye kumuyita kuteesa, wabula ebyokuteesa ebya family byakaluba oba byagaana kuba bwenkulira natuuka birwanako nga nze ne bigaana family mikwano gye ne gimutuuza egimusinga ne birema. Kati ku budde buno basobola bona bennyini okutuula naye nga tutudde mu mateeka. Jjajja akyaliyo? Jjajja omusajja waali. Jjajja azaala taata? Jjajja azaala taata waali. Kati ensonga ezo bwe ziyimidde bwezo olw'ekimu nti bo basobola okutuula mu mateeka. Abamu mu bo abatakyamutya kuba nti buli yali abasukulumyeko nga buli muntu atya Haji. Naye mulimu abamu asobola obutavaayo mu kamera wabula n'ayogerako eri mmwe. Queen Mother, save a soul. Omulungi ali ku programu ya Save a Soul taasa omwoyo ngero inange maisha mu Queen Mother mami w'abalungi senga w'abangi Lujegere second last born wa mama. Kakati kusaawa eno tugenda kubira ku omu kwabo gwayogeddeko abali nga bamanyi ekintu kino ate nga bali ready okubanga boogera kuba baagala ndoozi omwana ono afune obwenkanya n'okutebenkera mitima. Omuntu yenna alina okubanga ayinako waali. Esimu teriiko. Tugezaako kuba ku simu ya senga. Simu ya senga tukoze bubi. Tukube ku ya maama. Pe ya maama. Sembeze wataddemu. Hello. Osibya teyo mama. Kakati mama. Nkukubiddeko nga mwami Seguya Muhamad yampadde enamba yeeno. Wanje? Nga ina ensonga zabadde azzeeko mu ofisi yaffe n'atutunuulizaamu ku za taata we okuba nti yamwegaana. Wanje maama? Hello? Tobitegeera? Nga toli maama? Wanje? Genda maaso. Ensonga tozitegeera bulungi? Anti yogera. Kakati nga tubadde twagala okufuna ku ddoboozi ddala ku nsonga zino zatutunuza mu ofisi yaffe nga tetunnaba kutandika prosesi ya kumuyamba. Ne tugamba katogereko ne kuba family ddala kituufu waliwo alina kyamanyi ku nsonga eno. Kuba tugaye maama we yafa, oli muganda wa maama we. Wanje? Mpulira mami.
Anti kati mami kyensaba kutubukumbuulirako kuba abadde azze tumuyambe ng'ayagala tukole DNA ne taata. Ne taata waali. Ne taata we oyo agamba nti mwami Sebunya, sorry mwami Bukenya. Waali. Okubeerawo wano eno. Atanaba naye naye tugenda kumufuna ku ssimu. Kati mumala okufuna taata we. Kati naye nga nti kye tubuuza nti omwana ono ddala si waayo kuba tuyinza okumala obudde ne tumala ssente ng'ate mu oluusi muba mumanyiko ku kituufu. Omanyi baganda baffe bano abamu baba n'ensonga zimanyiko nga basirise tuleme kumala budde. Nti omwana ddala tugende mu maaso oba tetumala budde bwaffe tumwesonyiwe. Omwana ate obazze kaakati ogamba odda nti yaleese ensonga yeemuluma. Kaakati mukole ensonga ye gy'abagamba bw'abanga alaba ajja gigusa. Mukole ensonga ye gy'abagamba. Kale okuba ng'emunyigiriza. Wanje? Ayinza okuba ng'emunyigiriza. Era etteeka okuba emunyigiriza kuba tugambye emyaka 36 kiba kimuluma. Naye kati nga taata we anakkiriza. Anti tugambye nga tulinakubira taata kati tusooke tunoonyeko ku baganda ba maama osanga balinako ko kye bamanyi nga ffe tugenda kwonoona budde ng'ate olwedde oba nga mwemulinaku kye mumanyiiko kwegamba tugambe nti nsonga eno tugigende mu maaso oba tugyesonyiwe. Omwana ye waali awo. Omwana waali naye mbadde nze musabye ennamba nsooke njogere naawe. Badde nsaba nsooka okwogerako naye. Kale Seguya yogerako ne maama. Seguya. Wangi maama. Ebintu eby'eŋŋanja onoomalako nabyo. Wangi? Ebintu eby'eŋŋanja onoomalako nabyo. Era nti njagala bwenkanya tugende ku DNA. Wamaze kwogerako ne taata wo. Ate taata wange tulina obudde bwogera. Seguya. Wangi maama. Omanyi nti ogenda okwetemerako obunnya. Wangi? Lwaki tewasoose kwogerako nange? Okwetemerako obunnya kutya maama? Lwaki tewasoose kwogerako nange ensonga ye tumala okugyetegereza obulungi? Anti kibabuuzizza oba gwe olinayo koodi endala gy'omanyi nti oba eno si waffe bano baleme kwekooya kuteekamu ssente zaabwe kuba gwe omanyi okusinga ate nze. Kirina kye mmanyi nagenda okumanya. Kirina kye mmanyi kirala. Nti nange nagenda okumanya nga bagamba nti oli mwana wa Mupala. Ewaaji Yusufu. Ewaaji Yusufu. Mutabani waani. Kati era nze tonsimbirawo bataatawo nenkuga nti ono ye taatawo sibamanyi naye nze nasanga basanze ekigambo ekyo nti oli wa Mupala. Era mbu wava najjajja waani. Yusufu yiga. Yiga naye okugjako effeesi yo yavaayo neebanga edde wa maama we. Naye kati nze naye sikirinaako galanti. Bali bannanga abaliyo eri oba bwe bayinza okubimanya abaaliyo naye nga nze mbadde mmanyi. Owulira? Mpulira senga. Mpulira maama. Akati awo sijja kulimba nti nkimanyi nnyo oba kojjaawo kalule babimanyi. Naye nga kiyinza okuba ekituufu. Wali wadde obuuzaako kuba maama w'Ogoleti. Maama okumbuuza ki? Ebyo byennyini abo bwe babinsinze abo. Nze sibimanyi nnyo. Anti ngamba gwe yogera ky'omanyi. Gwe ky'osuubira gwe kumanya kw'okukoma. Kyemmanyi nkugambye nti osanga ne baŋŋamba nti
nti oli mwana waawa wa mupala. Kaakati awo kirina kinyongerako. Kati ye taata wakugamba atya? Yagamba tamanyi. Takumanyi. Ate naawe sitole esinga ogimanyi. Sitole gimugamba bulijjo. Ng'ogamba nti ye yeesimbwaja naye ate bataata babalala bakwagala. Kaakati ki ky'oyagala mu byonna? Kyenjagala gwe kwogera kituufu ky'olina kwogera. By'omanyiiko. Gwe nga gwe ku by'omanyiiko. Kaakati nange nkubuuza gwe kennyini kiki ky'oyagala mu kugenda mu DNA? Ki ky'oyagala? Kumanya musaayi gwange. Kati olwo bw'onootuuka ne bakugamba nti si kyekyo ogenda kukola otya? Onoogenda okwata buli omu nti jangu batukebere? Olwo onoosigala mu bbanga. Tebakubidde kubuuza bibuuza wabula kwogera gwe ky'omanyiiko ku sitole yange nga gwe yaliwo omukulu ky'omanyiiko. Anti walisoose ku jja eno ne tukkaanya ne nkuwa head nti kati genda. Naye kaakati gwe bw'odda mu situdiyo z'aba DNA onkubiri oŋŋambe nti maama njagala ombuulire ekinkwatako. Awo okozeemu ensobi. Walisoose ku jja ne tumala okwetooloola ensonga ezo n'ozikakasa bulungi n'olyoka osituka n'ogenda. Kati nga gwe maama ku kitono ky'omanyiiko n'okubuusabuusa kw'olina tukole kiriwa gwe nga kwe ky'omanyiiko nti esitole nnagiwulirako nga ya muto wange naye nga ŋŋambye omwana amuzadde wano naye ate oba oluusi yamuzaala walala. Gwe ku sitole gy'omanyiiko kye twagala. Seguya. Nkuwulira maama. Mulimu ebintu ebimu by'okola nga tomaze kwebuulirira. Waliwo byolabirala n'akalemberezi oyinza okukajjawo. Akati nze ŋŋamba walisoose n'osooka weetooloola ensonga ezo olyoka ositula kitaawo kati onoogera omukubye kalifoomu bamuggyeko DNA oba. Amateeka maama g'amaanyi okusinga ejjinja. Naye nti kaakati opapye wagendako wajjajjawo Yusufu n'akugamba nti takwagala toli mwana waayo. Ye akimanyi nti ndi muzzukulu wa waka ne basinga ne bataata abalala bonna. Ate bo bonna bakimanyi nti oli mwana wa waka kati kyonoonya ki? Lwaki annemesa okubeera abantu benkolagana nabo bonna nga anvuyisa buli saidi gye mba nkolagana nabo? Gwe kennyini gwe olina okweceekinga mu njogerayo. Ntya? Gwe olina okweceekinga olinawo ensobi mu njogerayo. Nsobi ki maama? Nze ndaba obuguutanye kale ndaba nga abuguutanye ate era ayagala okugalinnya gye gava. Agatya maama? Walisoose n'omala okwetegereza ebintu bigenda kutanukira Seguya. Sooka omale okwetegereza kuba kakati nkubuuziza ekibuuzo jjajjaawo takumanyi ogambye akumanyi. Bataata bo ne basenga abo abalala n'ogamba nti bonna bakumanyi naye okuggyako taatawo yekka. Bamanyi naye nga bamanyidde mu kikuubo byeno bbali tebasobola kuyimirira wali n'agibukenya nesenga namugamba nti olabye mutabani waffe wakuze tasobola kyogera bya mu nkubo byeno bbali. Kati byenjagala bive mu nzikiza bidde mu ttaala neme kubeera mwana wa manju. Kati Seguya esente z'otwala mu DNA mbadde nsaba ziguleemu poloti. Maama mbitegedde by'oŋŋambye. Naye kanyongerere ddala olw'omu nga sinneerabira. Talina kakwata. Kasooke kasende eki.
Okay. Eno ye program Save a Soul tassa omwoyo muwulidde ndowooza eddoboozi eyo libadde lya maama muganda wa maama jjukira yafa. Kyendabyemu nti maama nze mu kulaba okwange simanyi gwe omulabi wange omulungi kikyo gyemu. Maama alinga alinako akatini kamanyiiko ensonga lwaki twagambye katusooke tukubire ku maama ne ssenga abasobola okuba nga balina kye bamanyiiko ku nsonga eno. Maama alinawo omuntu omulala gw'ayingizaamuko kyova olaba tugambye tomanya era mu puroguramu eno okukakasa nga twagala okuba nti tutaasa myoyo gy'abantu tetugenda kulaga kifaananyi yadde ekya taata oyo nsonga twagala tufune taata akole ki atubuulire ekitono ky'amanyi naye nga ye essimu tugenda kugikuba tetuliiwo kwonoona bantu oba kuswaza bantu wabula abantu baagala bwenkanya era nga wowulidde omwami ono bw'atunnyonnyodde oba bw'agambye maama we nti ekindese mu ttaala njagala bwenkanya akoye okubeera ng'omwana w'emmanju kitama kyo kitama kati engeri gy'akoye okubeera omwana w'emmanju famire ajja kubyeko eganye kyafudde akola ki avaayo naye ate maama atugambye ssente zalese mu DNA zigende zigule poloti Seguya wetuvaayo nga amateeka teganzikiriza yokwata bwe tuvaayo musaayi nga tugenze wa taata eno yayoga kituufu nga taata si yakuzaala nga tulumba omulala gambe tunagenda tukwata buli omu temugenda kulumba mulala kuba kyendiko kye kituufu maama oyaleka ntuuzize era bwe watuufu anti wekivaayo ng'osanga ne maama yawusibwamu n'agamba naye yoono naye nga takakasa bulungi nga tasobola kigamba ne tuvaayo musaayi nga ddala taata si ye taata okutyoboola erinnya lye nja disasulira sente zo zimanyi okutyoboola erinnya lye nja kisasulira abantu bagumu mu kaseera kano mbadde nsaba katunonyeko ate ku taata tunonyeko ku taata tetumanyi binaavayo naye mutusabire mutusabire. Osobola okutufuna ku nnamba zino. Omulabi waffe omulungi owa Save a Soul tassa omwoyo nkyusizaamu katini mbadde mbasuubiza nti ngenda kukubira taata azaala omwami ono oba agambye bw'azaala omwami ono naye okusinziira ku biri nti taata waliwo ensonga abantu abalala abazimanyiiko kati tutuuseemu katono tusooke tukubire ku baganda ba taata babeereko kye batubuulira ku nsonga eno then tujja kusembyayo taata tomanyi oba mu kitundu kyaffe ekyokubiri naye obunaba nga obudde bukyaliwo mu sheno ennyini tujja kuba nga tufuna taata naye kasooke tufune ku baganda be tukubye ku byasenga okusooka mwagiwulidde teyabaddeko twawulidde maama tujjukira bulungi nti maama bwe tufunye muganda wa maama woono kwa maama woono yafa maama yafa myaka emeka ye no as in amaze myaka emeka nga afudde maama yafedde ebbanga ddeneko kati tugenda kubanga tulaba muganda wa maama yayogedde kati katuwulire ku muganda wa taata nga tulina kutuukira ddala ku taata yadde batugambye essimu wangu haji ayinza otufuukira ensonga amahaji tokkirize haji ajja kukkiriza bino ebintu byakwata mpolampola ate haji musiraamu manya abasiraamu tulwa n'enzikiriza eyo nti bino ebintu byansi bino byakuleka so ajja kugonda omutima tujja kufuna bamasheeke bamukakkanye bamuwumbewumbe bamuwe irimu akakane tugende ku DNA omwana we naafuna obwenkanya kati katukubire taata muto taata ihaji naye okay Seguya Muhamad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya yenze mai nfunyeko wano omwami mu ofisi yange mwami Seguya Muhamad nga alina ku nsonga ye ku nsonga za taata ng'era ebintu byabadde ebimuleese obulungi ng'ayagala taata oba tamukkiriza bulungi ng'asaba tukole DNA nyangamba naye nsooka enjogereko naawe kuba nsoose ne mubuuza nga tunaba kubaako kye tukola oyinza okuba nga ogenda kwonoona ssente zo
tusooka tomanya mu famire muyinza okuba nga mulimu amanya ekituufu oba nga bakkaatiriza nti ddala oli wa mwana wa sayidi eno oba toli waayo. Kati gwe kumpa ku nnamba yo Haji. akasajja kagala gwe mikagamba kagala nakunkwata mu maaso. Akaluwa akasajja. Katata ke. Kagala kumwambula kwenda kuzino kati bubi. Mukambwe nnyo. Gwe mutowe. Nze muddako ne maama. Omwana oli taata yamuguza nyo kulya wa taata waffe naye ssebo. Jajja. Simanyi kyamutabula omusajja. Kiki kati ayinza okuba nga otabuse naye kati tomunaako. Twaze nabimugamba dda nga ne maama we tannaba kufuma kati najje wange ne muyita era akasajja kantabukira butubugizi. Lwaki omwana amwinako obukyawe obungi bwe butyo? Butuufu simanyi na gyakujja. Kati gwe mugatta maama ne taata? Bulungi nnyo. Ekyo kiyinza otuyamba kubanga tulabika gwe omwana oyagala omuyamba. Naye obuzibu obuliwo. Bwaki? Oyo omusajja amugamba omugawaayi. Omwana wali tomutwala ku jeni oba tewekakasa. Ekanga kagajja kunonya n'ejjambya negamba nakusajja abasajja. Nomamira amagezi gemusobola okumukwasaganye bannaye. Kwasaganye. Kuba kyetugezaako kiba tugambye kasooke tulabe osanga mu b'eŋŋanda alina gwe yagambako nti bannange omuntu gwe munsibako ebyaddala oba nga ne maama alina gwe yagamba. Ate mu baana be talina mwana mufaanana ng'oyo kikwewunyisa. Dayiri era naye bwe yaŋŋambyeko nga tunyumya. Talina mufaanana ng'oyo n'empisa ze zonna z'oyo oyo z'alina z'oli. Kati taata ekitegeeza tusobola okukola ffe DNA kuba gwe mugatta maama ne taata. Jabiyimiramu mangu ago bannaye mwabadde mufulenge gyemumulumba omusajja oyo nemwogirako naye. Ne tukikola mu bubba nga tamanyi nti tukujje nakuggwe. Ono nasooka amanya. Kaakati kamalo kirowoozaamu twogere tudemu twogere. Alaba okiyimiriddemu nnyo naye baba kiruma mwana okuba nga tamanyi wawe wa ate nga bamuleka awo kati ye agenda bagye batamuleka. Tugenda kugezaako ekyobola tugenda kukozesa amateeka eno program bagita Save Us Soul taasa omwoyo kati nga tukolagana n'abantu abakola DNA naye kati nga tunagenda tusooka tusala amagezi ne tulaba kyetugenda okukola kyetugenda tumalira budde bwaffe na ssente ne tulooka tulumba nga tumanyi nti ddala DNA eno yeetaagisibwa kukola. Naye nga tugenda kugezaako Haji mu busobozi bwaffe bwonna nti tusobola omuyita wano ne ne tuyita wano tusobola okukola ki okumufuna bwakaluba of course eri ali waggulu w'amateeka. Nkale sebo toyanza nnyo toyanzeeke. Ndowooza owulidde oyabadde taata alayika ssemu taata mutini ng'agambye akasajjaako talina bodenge eyo mwekana. Haji toyanza nnyo toyanzeege atwadde ku ddoboozi eyo naye nga ne Haji Bukenya mpozi Haji Bukenya omutima mulungi aba Save Us Soul bwe tukubira ku ssimu tukusaba bwe mukkakkamu kyova tetwagala kugamba nti bahaji bangi ne Babukenya bangi kati mpozi era bamanyi omwana ne bagenda okumanya ti bagamba Haji Bukenya gundi kaakati Haji tugenda soka tumunoonyeeko mpola tuna kumwasanguza kino na kino na kino na kiri so tulabe nti omwami ono afuna obwenkanya ye program Save Us Soul tugenda kubanga tumulamu katini nnyo ate tukomewo atumalire story. Oyinza tunoonyako ku namba z'essimu zino. Save Us Soul ku kyali era nga tulina mwami Seguya Muhamad. Seguya Muhamad nga ayagala okutaasibwa omwenge buleme okumenyeka ng'era bwolabalo bwe yaffe ekyo eriko kunoona olugo weeri tukulaga bulungi Save Us Soul taasa omwoyo
omukono gino giwanirira emitima egimenyese egyagala okutukamu gibakole kitya gibabuluke so tufuba okulaba nti omutima guno getuguganya kubaabukamu so tulina okugiza ngigikumaakuma nekiba ngaomuntu atambulira mu nsi ye ate nga alina obwenkanya biba tubosanga abatambula yeeyogeza naye mu kimu netamutukuka neeyogeza ebizibu biyinza okuyinga nogambagamba gundi oyogera naye nga tukimanyi nti oyogera bebatuba kubira engombe mu makubo yetawulira ngombe obulanga li mukubo wakati n'olwensonga eyo save a soul taasa omwoyo byeyagala okujjawo kati kusaawa kino twakomeko nga tunyumya amasimu tugawulidde naye twali twogera njagala tumanye noono tata tukatiriza nti ddala wali obeera wa taata waabwe wakulirayo wajjajja paka kajjajja takwegaananga era maama atugambye nti tebakwegaananga bali abafamire bonna teri akwegaana okuleka taata oba taata ono maama ono yanyiiza nnyo maama otukawuliranga kweri abaami owanyega n'omukyala naawe omwana oba abaana mulugenderamu etwakiwulirako ngaobukyayija kujja ku maama n'akuteeka ku gwe ate bwe baba benyiiza nga bba abakulu ate nze omwana nyingiriramu luddawa nze omwana sirina kumanya byaliwo ebyo sikiwulirangako era simanyi bukubagano bwaliwo maama ne taata wabula byentegedde nga nkuze nga taata aŋŋaana nti si yanzaala naye obukubagano obwaliwo ye ne maama sirina kyemmanyi era nange nkyebuuza bwebuuza wali mama we yafanga wamubikira yagamba ekyo ekizibu kiwedde nkiwonye ekizibu ekyo ne busubu bwe muyinako kati gwe n'ofuuka ekizibu n'abongera ku nze kye saamanya mbuto era ne kakati sikimanyi oba otye Masaka oyingire Kampala kati okuva e Masaka okuvaayo nvaayo bwe nti mbeerawo nga maama atetenkanya akasente ng'akekyalo mampeererako ne jjajja nga yalwala 2,000 jjajja mwani n'alwala 2,000 nga sente ne takyayina jjajja mukyala yali yafa za taatawo yafa 2 jjajja yafa naye nga yawasa omukyala omulala jjajja mukyala za taatawo wabeerako naye nabeera na step oli watata wa jjajja wange kati jjajja mu 2,000 n'obulwadde ne bumukwata n'abeera nga takyayina sente naye zisobola kumuteeka ku ssomero ne maama nga bumanyi embeera y'ekyalo nga naye tayina yampeeryako ttaamu emu jjajja n'aŋŋamba nze ndwadde sikyalina ki sente era mu kugenda ewala ennyo ku nsoma y'ekyalo nakuma ndowooza mu kyakuna mu kyalo pifo kati mu 2022 mbeerawo ewaka 23 kati ku 24 ne ŋŋamba kankole ki kantambule ntange okukola ki okunoonya bataata bensobola bonkolagana nabo era abaali bateetya nga njogera nabo nga bazze mu kyalo ningerako waaji mutaawe mukinaawa natuukira kati mwentuukayo taata wange yadda ku taata wange yoyo kati bwe natuukirayo aja amawulire ne gamutuukako aji Bukenya ti omwana yazze abeera waani waaji mutaawe aga wandeetedde ekizibu omwana mwagala kunzita biki naye n'aŋŋamba tikola ki tulina obutakkaanya nekola ki funa woobeera mu kuddukayo nenjoyo omukyala n'annyamba nembeera nga anzirukiddeko ewuwe mukwano gwange natuuka ekambala nembeera n'emikwano mukwano gwange mukwano gwange si girlfriend mukwano gwange nanzirukirira nantaasa n'okutuuka essaawa zaleero nga nkyatambula naye naye nga si mukazi wange wabula just friend tobola bagamba olumu omukwano gusingamu oluganda 24 maama we twabeerangawo nga tuli baana bato naye nga fe tumusingako naye nga mu famire yaabwe mukwano gwono kuba bamaama we bakulu nagenda nga mukwano gwange famire ye nensembeza kati ye nanyanjulayo nti ono mukwano gwange oshegere kati nenkula nga ninga omwana ow'ewaka era n'atandekerera bwe kimu nebibeera nga tutambula ffenna naye nga si mukazi wange si girlfriend wange wabula just friend mukwano gwange
Awo na tujja kutuukawo. Tujja kutuukawo. Tujja kutuukawo. Kati mu ntambula ne gye tuze tutambula kugamba nentuuka okubeera nga ekizibu nange kinnuma ku mutima mukwano gwe nentuuka okuba nga munyumizaako by'ataamanya mu ntandikwa nze okugenda okuva eri ewa taata wange ne banjagala nnyo kati bwe namunnyonnyolamu nanga nti asooka ogumemu tugira kukola ki bw'aba era naye yannyonnyola ebigambo nga biri maama byayogeddeko nti bw'aba nga bano bonna mukolagana sooka okiweemu tayimu taata wajja kwerowooza naye tayimu njiwa nkula ngenda mu maaso ntuuse n'okuzaala kuba nyina n'abaana kati babiri nyina n'abaana babiri kwegamba ate abaana bagenda bafuna obuzibu abamu nga bo naye ng'abaana bamanja okugenda ewa jjajja waliwo omu omulenzi amanja okugenda ewa jjajja njagala genda wa jjajja njagala genda wa jjajja n'okusoma yakuganye kwegamba alinga alina ebimusumbula era n'obabeera nga mu kirasi ng'asaba n'afuluma n'agenda n'atuula eri weebale nnyo ziraka zimubanja kuba ne bwe tugenda ewa jjajja eri gye nakulira osi ya jjajjaawe oyo abanga muganda we jjajja azaala taata saba taba jjajjaawe wabula mba taata be babeera bajjajjaabe abeera muganda we oli abeera muganda we nze aba maama we kati kwegamba embeera eyo ezzenyigiriza bwetyo nibwe kumpa amagenda nga nti tukole bwe kino bwe ki tulabike nga tubeere nga tufuna obwenkanya tufuna ekituufu nga n'abaana basobole okusoma kuba kati omu yasoma kuba kati obudde buno omwana asoma ali omu oli omulenzi takyasoma era n'omwaka guno tasomye olw'ensonga nti empewo zamuga ne bwafuna ssente ze nga ye nga obadde ng'omanya abaana abato babawa nti nkuwadde 5 nga biteresa maama we njagala genda wajjajja Masaka njagala genda wajjajja ate yatuuka n'okwekyanga okugamba olunaku lumu nze lumu nja kutambula ngende omwana awezezza emyaka 13 lumu nja kutambula ngende muleme kuddamu kundako nze ngenda kunoonya jjajja wange bibimu nange kwegamba byendimu mu kunyigirizibwa nga nze bibyandeese okukola ki okuvaayo nfune obwenkanya tufune omwana ng'asobola okubeera mu mbeera omwana gy'alina okubeeramu si yabugagabula okufuna kugamba obwena okubeera mu layini bibimu ku byandeese wano okwekubira enduulu okukola ki kufuna obwenkanya tugende mu DNA nfune ekituufu ekintu tulinawo essuubi nti taata newanaba aganye ekirungi kyono nti alina bagata naye maama omusayi gwe gumu maama ne taata so tujja naye kyemmanyi haji tajja kugaana amazzi haji nyongera okusaba haji tusabe tukubira essemu obuwombeefu obungi omwana ono afune obwenkanya bino ebintu tubizannya twagala okuggyawo embeera eno yensonga lwaki biri ku TV y'eggwanga twagala tuyambe abantu basobole abantu bosanga ebiseera bisinga nga besse omuntu aba n'ekizibu ne kimutuulamu ne kimutuulira nabula nga kimumazeeko emirembe so nga ate kasonga katini nnyo weekati kuba nakika sisuubira nti oyagala sente za taata sina kyenjagala kirala kumanya nti ddala taata ddala yenze oba si ye gwe asala amagezi amalala asala tunatwala paati B ono yabuze maama olinayo paati B gy'omanyi etali eno A obanga si entuufu so tulabe tukata paati B oba tusigala n'eno obadde Kampala obadde ewa bano okuze weetongodde ovuddeyo ozadde n'okuzaala abaana ye madam kati ye omukyala takirinaako buzibu baana olabanga ne kwaka kituuka ne kiba nga kivudde ku ggwe akingiddemu abaana n'omukyala gane tugwenzaalira anti era n'omukyala naye ali mu kunyigirizibwa aga musajja gwe nazaalamu aninga yazaala mu bbanga era bye bimu ku bindeese wano ng'olwokuba nti tuli mu kunyigirizibwa abaana n'omukyala nintuka okwagala okusigala mu bbanga omukazi aga nti kuba n'abaana singa kati nyina n'abanja okusingako awo ozaala otya ne anti ye nnyini yagamba nti nkomye kuba na babiri mutuufu tegeera kuba ndaba oli mu bbanga abaana tebalina jjajja waabwe eyandibadde jjajja waabwe omukyala yafa yalinga akumanyi ono omusajja takumanyi kati lwaki nzaala abaana betutwalabiri batalina kika bwe tulinamu kino ekirowoozo ng'abaami abalala bwe bali n'agamba kantandika ekika ekyange kuba eriyo n'abalina nga batata baabwe gye bali era nga
boogera beemanyi taata naye oli n'agamba anze neetongodde kantandike famire ekika ekyange nkole ekijja ekyange ebyo mbireke. Nali nsazeewo nkikole naye ku ky'omwana n'omukazi nalabe nga nange nsigala mu bbanga. Nali nsazeewo nkikole nti nkole famire yange mbeere nga kitengejja naye kyatuuse okulemera olw'omukyala n'abaana zibanja n'omukazi n'alaga nti ayagala kundeka nze nsigale mu bbanga. Talina kwanywerera nga ye ne bwe nfuna kizibu talina gwasobola kukubira nti oba kino Muganda oba taata wo yuno kamukubire kuba nafunako era obuzibu obumu era nafunako nagwa mbabbi ne bantema era naye tewali mu bafamire mu bataata talina gwakubira ate naye yo okumukubira asobola okumbeerawo mu bintu ebimu ebyokunyangwiza kati naye mu ebyo biyinza okwatulira n'awulira olw'okuba nti ate oli mukulu we nti annyambye kino oba ataasizza kino kati oyo nnyina kumufunako magezi nakuwuliziganya naye bulungi otegeera bwe kityo bwe kitambula. Eno program so taasa omwoyo era ng'osotangane ku YouTube channel yaffe Queen Mother Productions UK ojja kubanga osangayo emyoyo egimenyese n'emyoyo egitaasiddwa. Kuba teri muntu ajja tunyumira bunyumirwa kunyumyamu teri muntu ajja tunyumira bunyumirwa kunyumyamu mboozi oba tunyumira bunyumirwa kulaga ku bantu baneeno kuba naye omuntu wajjidde mu butuufu aba akooye. Mu kaseera kano alina omukyala gwayogeddeko amuyambye ennyo wabula tumuddemu kaakati omukyala yagambye ali ready okwogera wabula eddoboozi space ye tejja kulabika. Ekikulu kya byonna kutuwa kuki ku information eya tugenda kukola ekyo tetukaka muntu kuteeka face ye ku TV oba ku mpewo. Omuntu ajja yeeyagalidde n'agamba nti njagala okutaasibwa mu mbeera eno oba mu mbeera eri. So tugenda kukola mpyo mu kyatugambye kuba information ye tugyetaaga emyaka mingi ng'ali n'omuntu ono so asobola okumanya byayiseemu asobola okubaako ekirala kyatutongozaamu kyatutangazaamu TikTok asobola okumanya tusobola okufuna engeri gyatangazaamu ku bigambo ebyogeddwa omwami ono ne tusobola okunnyonnyoka obulungi. Katugende gy'ali wabula effeesi yo tetugenda kubanga tugiraga. Queen Mother, save a soul. Mwami Seguya Muhamad mumanyi nga mukwano gwange ate nga muganda wange. Natandika obeera naye nali ndi muto nenzijanga nkula nga mulaba but with time namubuuza nga ndudde naye nga ndaba alina ekitali kituufu so nagezaako okumbuulira ebiri wakati we ne taata we. Nagezaako nnyo omubuuza enkolagana ye between ye ne biological father n'agimbuulira. Bw'amala okubimbuulira ne mugamba let's give it time taata ajja kwerowooza osanga anaakusonyiwa. Bw'abanga yali yanyigira maama osanga obusonga naabujja ku maama n'akola ki naawe naabukujjako n'akusonyiwa ekitaasoboka. Mukwano gwange ono Seguya yafunako obuzibu mu mwaka gwa 2022 yagwa mu babbi wano e Busega ku King Fahd ne bamutema. Kale kyali kya nnaku nnyo yayisibwa bubi teri wa famire yavaayo kumuyamba. Ne Haji yategeera nti omwana bamutemi teyajja. Wabula essanyu lya Haji lyasaba kimu nti bano abaamutemye singa baamusse bussi n'avaawo naawo nekizibu ekyo. Ekintu ekyali ekibi naye Katonda n'atuyamba. Mwami Seguya naawe nadda engulu. Mwami Seguya agezezzaako ogenda mikwano gya Haji omuli bataata b'abato batule ne Haji bajjewo obutakkaanya nga tetunatuuka ku jjeeno mu mateeka naye Haji yabigaana. So solution ebaddewo ne ngamba si Mwami Seguya nti omanyi weetaaga justice n'abaana bo beetaaga okumanya ekikawa bwe bava. Ne tusalawo okujja wano eno ku save a soul sobola okuba nga tulaba nga tufuna obwenkanya. Mwami Seguya abe nga afuna obwenkanya. Nze mpangadde naye ebbanga ddene naye anyigirizibwa olwa Haji. Ate Haji tamutwalanga mwana we
abalala bonna batwalanga omwana we naye namubuula kuba ne wamanyako bumanya nti oli yamuyamba bampalana amukyayisiza emikwano amukyayisiza eŋŋanda kale nga naye omuntu yetaaga obwenkanya haji yekuba mu kifuba amusonyiwe bw'abanga maama ye yamusobya asonyiwe omwana ali innocent teyali mu nsobi ya maama na taata nze nga nze ndowooza kya DNA ekikola haji akkirize era tumusaba n'obuwembuufu atuwe DNA singa kizuuka nga omwana si wuwe tujja kukola apology naye ffe maama wa mwami Seguya yafa amulaze haji Bukenya Abdu nti ye taata we ate era nze haji mumanyi haji afaananira ddala ono njogera kikula afaananira ddala haji era munalaba ku haji n'ono enjawulo zino so zimadde nsaba haji akkirize atuwe DNA tugende ku musaayi tulindirire ebivaayo. Queen Mother, save a soul. Mu kiseera kino tugenda kubanga programu eno ekobye wano mu kitundu kyaffe ekisooka wabula tugenda kubanga tudda ne story yemu mu kitundu kyaffe ekyokubiri tusobole okuba nti tumalayo emboozi eno oberenga okitegeera bulungi kati gwe wenna naawe ali eyo ng'olina omwoyo gw'oyagala okutaasa dduka bunnambiro Star TV esangibwa ku UBC era otuka ku UBC n'obuza Maishera mu Queen Mother bajja kubanga bakulaga bulungi wendi tuwayemu tulabe engeri osobola kuba nti otaasibwa katusekaye nate wiiki ejja olunaku lwe lumu essaawa zezemo mbadde omuweerezaawo Maishera mu Queen Mother mami w'abalungi senga w'abangi lujegere mbaagala nnyo mweraba. Oyita mu kusoomoozebwa ng'obulidde okwogerako naye waakiri omutima gukakkane tofiira mu nju nga weebuuza naakyogerako naani ng'ebizibu bikuyinze va mu banaagamba batya kubanga si ebali mu mutima gwo bw'olifa toliddamu kukyogerako era tolifuna mukisa gukyogerako wabula okuleka abaana bo nga babonaabona yangwa tusale amagezi kati omukyala oba omwami save a soul taasa omwoyo ne Queen Mother naawe ali eyo ng'osobola okuyamba ku bantu bano tweyanzizza omutima bwe bulamu amaka ly'eggwanga.